الصمد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatukuumye nga tukyali balamu. Tumusaba Allah asse okusaasira n'emirembe bidderewo ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu nga y'eddiini ey'amazima. Allah gye yatuma nayo ababaka bonna. Bwe kibanga ekyengera kino nga gwakirina era nga nze akirina ekyengero eky'Obusiraamu, nyweza ekyo Allah kye yakuwa. Tokkiriza ne wabeerawo embeera yonna ekusuuza ekyengera kino eky'Obusiraamu. Nkulayirira Allah tifahiya ni'matun adhima. Ekyengera Allah kye yatulondera kye kyengera kyonna ekinene. Ekitalinaayo kyengera kyonna kikyenkana mu bulamu buno obw'ensi, kubanga Obusiraamu tebugulwa ssente. Teriiyo ssente zonna zisobola kugula Busiraamu. Naye bw'otunuulira ebintu ebiresaawo abantu ekyengera kino ekinene weewuunya. N'olw'ensonga eyo baganda bange Abasiraamu, tunyweze nnyo ekyengera kino Allah kye yatusiimira n'akituwa. Ky'olina okutta ekisumuluzo ky'ejjana, atalina Busiraamu yakutta ekisumuluzo ekya Geyeena. Naye mu kyengera kino ky'olimu nyweza nnyo tawhiidi otuuke eri Allah nga Allah akusiimye. Siyinza butakubiriza mwoyo gwange najja mmwe okubeera nga twesibirira entanda etujja mu bulamu buno obw'ensi, kubanga okubeerawo kwange ku nsi kuno n'okuko n'okw'abantu bonna boolaba ku mitendera egy'enjawulo kwa kiseera. Amagezi go tegageza ne kakulimba nti edduniya ogiriko ekiseera ekiwanvu. Tunuulira emyaka gy'olina okakase nti kyembuzaayo kye kitono, kye waakatambulako kye kingi. Era amagezi tegatulimba nti abo bonna boolaba n'ebitiisatiisa nti bensi bagenda giwangula. Teriiyo agenda giwangula. Bameka ababadde ab'amaanyi mu yo, nga n'abamu Allah yabanyumyako mu Qur'ani y'ekitiibwa. Abantu ba Aadi abaayasanga enjazi, abo bonna tebaliyo. Ani agenda okusigalawo? Tebenkera ku mateeka ga Allah olongoose Obusiraamu bwo. Weesibirire entanda, ng'entanda eyo yakutya Allah. Watazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa. Twesibirire entanda nga n'entanda esinga obulungi entanda erimu okutya Allah. Anaaba anywezezza omugugu ogwo n'apakira mu mugugu gwe okutya Allah, n'ateekamu essala mu bujjuvu, n'ateekamu saddaaka mu bujjuvu bwayo, n'ateekamu okusaala ekiro, n'ateekamu okuyunga oluganda, n'ateekamu essala y'ekiro, ne yeenyigira mu mirimu egy'enjawulo
oyo yanywezezza omugugu gwe. Njagala kugamba nti ekiseera kituuse era weegayaliridde okusumulula omugugu gwo ogujjamu obwenzi, okugujjamu shiriki. Ekiseera kyakuggwako dda okulaba nti omugugu gw'olina ogujjamu shiriki, gujjeemu obwenzi. Obwo Allah si bw'ayagala mugugu. Mugugu gujjeemu riba, mugugu gujjeemu obulimba, gujjeemu obukaafu. Mugugu ogunyweze na taqwa Allah, na kutya Allah. Omulundi gwaffe ogwayita mu darusu yaffe n'ey'ekitiibwa tunnyonnyola asbaabu dhanika, oba al asbaab allati taj'alu al insan fi dhanika, ensonga ezireeta obulamu bw'omuntu okuwangaalira mu kanyigo. Twannyonnyola nti akanyigo kano kalina steps 3. Akanyigo akasookera ddala ke kanyigo k'edduniya. Akanyigo akookubiri ke kanyigo aka kaburi. Kaburi yennyini kanyigo, ate n'obulamu bw'okututte mu kaburi obadde mu kanyigo. Ne tugamba nti akanyigo akookusatu ke kanyigo ak'olunaku olw'akhira. Kati ensonga zino zireetera omuntu okuwangaalira mu bulamu obw'akanyigo ku mitendera egy'esatu: edduniya, ne kaburi, n'akhira. Twannyonnyola shiriki, kasita ogitambaala olina kuwangaalira mu kanyigo. Bantu bangi bagudde nnyo mu shiriki ne bagaana okutereerera ku Allah, ne basaba ebitategeerekeka. Ne twogera embeera ey'okubiri ereetera omuntu okubeera nga obulamu bwe buwangaalira mu kanyigo: adduyuun, amabanja. Muganda wange omusiraamu, bw'oba oyagala emirembe mu dduniya muno, wejjeemu amabanja. Amabanja gagobe mu bulamu bwo. Umaru yakuutira, n'atukuutira okutwewaza amabanja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyamuganisanga okusaalira abantu be bamuleetedde abafudde gaalinga mabanja, ekiraga akabenje akali mu mabanja. Nga Umaru bwe yagaa nti awwaluhu hammun, entandikwa y'ebbanja otandikira mu mbeera ya hamu, ya nnaku, ng'oyagala bakuwole, naye wa akhiruhu, naye enkomero y'ebbanja ofundikira oli mu kutawaana. N'olw'ensonga eyo, baganda bange abasiraamu, mwejjeemu amabanja. Yanguwa mu bwangu osasula abakubanja ng'akaseera tekannatuuka, kubanga ebbanja lyonna fi nnahaali dhullun, emisana obeera ku bunyoomoofu. Wa fi llayli, ate ekiro hammun, obeera mu nnaku n'otulo ne tukubula. Emisana obeera mu bunyoomoofu, buli gw'otunuulira osuubira akubanja. Essimu n'ozituga, tobeera na mirembe, buli gw'owulira jjo osuubira yakubanja. Ate ekiro n'obeera ku bunkenke nga teweebaka, kubanga waliwo amabanja agamalako emiki, n'otulo ne tubula. Ensonga ey'okusatu gye twayogera, we sigenda kunnyonnyolawo nnyo ku nsonga y'amabanja, amabanja twagannyonnyola. Ensonga ey'okusatu, taalluqu qalbuka bidduniya. Senga oyingiza edduniya mu mutima gwo. Kasita onooyingiza edduniya mu mutima gwo, togenda kutereera, ogenda kuwangaalira mu kanyigo. Wejjeemu edduniya. Nabaga nti omuntu yenna atutta obulamu bwe n'abuteeka mu dduniya,
ebintu bisatu tabibuuka. Ekisookera ddala hammun la yanqati, ennaku ey'olubeerera etakoma, okuwankawanka okwa buli kiseera, totebenkera lwakwagala duniya. Buli ekijja, buli kyowulira, kubanga hammuka la yanqati, ennaku yo tekoma. Kuwankawanka oku tekujja kuvaawo kasita onoyagala eduniya. Buli moroka ejja oyagala ogivuge, buli nnamba eriko oyagala ogituukeko. Lwakwagala ki? Duniya. Ekyokubiri kye twayogera, ta'abun daim, okusumbuukakana oba omuntu okubeera nga ta'abun, okutawaana kwo okutakoma okwa buli kiseera. Ffenna wano tukooyerwa duniya, so si ibaada za Allah. Tukooyerwa ki? Lwa duniya yetukooyezza. Tukeera mu kiro, tunulira wali abantu abakeera ku ssaawa 9, ssaawa 10, naye nga duniya yebakeezezza. N'alinda loole y'amanda, n'alinda loole y'ente, n'alinda loole y'amatooke, n'alinda enseenene ze baleeta okuva e Masaka, ne bukya nga ne fajiri tagikoze eki? Tagisadde. N'ova ewaka ne weetala ku sitiiti yonna, era ng'ewa Kisekka tebalina we batakumanyi, naye nga duniya yekuwuba, naye ekuwubira bwereere. Kabuli ejja kuwuuba ggwe bw'oba bw'oti bw'osazeewo okufaanana mu duniya, eduniya ekuwube. Ne tugamba ekyokusatu ekisembayo khasara, yeki? Loosi. Onyagala ombuulire loosi z'okoze mu duniya, ekizireese kuwankawankira duniya. Wagiteeka wa? Giteeka mu kifuba. Bakulagiridde omubisi gw'enjuki oguli e Kabaale, eyo n'oddukayo. Oli akutunda asese ategedde kyentegeeza. Ne bamugamba nti ate oguva e Kalamojja guli gwasukka, eyo n'asulayo omwezi. Ayagala kugoba njuki, agenza okukomawo nga zimulumiddeyo, nga n'obulwadde bwafunye okusula ebweru. Khasara. Byokulabirako bingi, byenjagala mufune ebyokulabirako. Awo we twakoma omulundi ogwayita, tuli ku nsonga ezireetera omuntu okuwangaalira mu bulamu obwakaki? Obwakanyigo. Naddala amabanja mugegendereze basiraamu. Muzannyira nnyo mu mabanja, ebintu eby'omuzannyo mbiteekamu nnyo amabanja. Ebyokwejalabya, waliwo omuntu ebintu byafuna mu mabanja nga byakujjuliriza. Tegerekisi, teweewolawola fi kulli munasaba. Bano batuuka n'okwewolera ku haramu. Ayagala kukola birthday ne yeewola, ayagala kukola baby shower ne yeewola ssente. Bannaaye mumanye nti emabanja buzibu ku duniya, mu kabuli, ku akhira. Shiriki mumuveeko musobole okubeera mu bulamu obweyagaza. Ensonga olwaliro gye tugenda okutunuulira mu nsonga ezireetera obulamu bw'omuntu okuwangaalira mu kaki? Mu kanyigo. Al-bu'd. Al-bu'd anil qurbi min Allah. Omuntu okubeera ewala ennyo ne Allah. Omuntu okubeera ewala nani? Ne Allah. Kasita onooleeta obulamu bwo n'obeera wala nnyo ne Allah, amakulu obulamu bwo n'obuggyamu Allah. Tuddidde obulamu bwaffe tubutadde mu birala. Kye kitumenya mu bulamu buno, akanyigo ke tulimu, tuli wala ne Allah. Wama takarraba alayya abdun bin nawafil, eyo hadisi al-Qudus. Yagamba Allah mu hadisi al-Qudus, nabbi gyatunyumiza
nti wama takarraba alayya abdun binnawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu. Ulira Allah wayogera mu hadisi al-Qudsi, omuddu tasobola kusigala nga asembera gyendi n'abeera nga ali closed kumpi nange n'emirimu egyo egy'obwa sunna okutuusa nange lwe mwagala. Ani akwagala? Allah. Ate Allah bw'akwagala oba okyayagala ki? Ye kamala byonna kasita Allah akwagala. Kati Allah twamujja mu bulamu bwaffe ne tubeera wala nnyo ne Allah, buli kyokola tekirimu Allah, naye nkwegayiridde nga bwe kisoboka kyojjanga Allah mu bulamu bwo. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Allah muteeke mu bulamu bwo olubeerera, mu mbeera ze ez'essanyu beera ne Allah, mu mbeera ze ez'ennaku beera ne Allah, mu mbeera ze ez'okugezesebwa beera ne Allah, famire yo beera ne Allah. Naye abantu tuli wala nnyo ne Allah, kyova olaba tuwangalira mu bulamu obwakaki? Obwakanyigo. Allah twamujja mu bulamu, tumulowoozaako oluvannyuma, naye mu biseera byonna beera ne Allah. Genda osome suratu Taha, aya ezisooka. Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Olaba Allah bwanyumya, yagamba Allah ng'ategeeza ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti tetwassa Qur'ani kugikussaako litashqa, owangalire mu bulamu obwakanyigo. Ffe we twajja Allah mu bulamu bwaffe, Allah n'atuteerawo embeera etunyiga, etweraliikiriza buli kiseera, wajjamu Allah. Olaba omuntu atuuka kubeera na mukolo n'alaba ng'enkuba ebindabinda, ebirowoozo ne bimugamba ekintu eki kukola ki, n'amagaamagaawo asobola ogiroga, era n'aleeta entengotengo n'ebikwanso. Abamu bajjayo ekyana awaka, ekita ekirina amalibu, ne bakitunuza waggulu. Kati gwe lwaki towangalire mu bulamu obwakanyigo? Afaanana bw'atyo, nga buli kintu kyo kyonna kyokola temuli ani? Temuli Allah. Obulamu bwe tuwangaliramu bwakanyigo kubanga tuli wala nnyo ne Allah. Ye ekibuuzo kiri ekintu eki, oyo omukyala gw'okaaba akumazeeko emirembe ddala wamuwasanga obusiraamu we bugamba? Kubanga Nabbi bwe yali atuwa miizaani y'okuwangalira mu ssanyu, obulamu obutaliimu kanyigo mu maka, obutatweraliikiriza obulimu essanyu, yatugamba ekintu eki, n'atugamba nti fadfaru bidhaati ddiini. Omukyala by'aba asinga okukukubako si height, si beauty, si kala, si kabina, fadfaru bidhaati ddiini. Weekwate kwalina ki? Eddiini yeba ekukuba. Gwe mukyala wo ki ekyakkuba? Oyo gw'olina gw'okaaba buli kiseera, mukyala amazeeko emirembe. Bakyala temukyali, ki ekyakkuba ku mukyala wo? Yali ddiini? Kyali ki? Buli omu ansi ogirina. Kati toddayo okukaaba. Kaaba ng'olekamu, omanye nti nava ku kyani? Ku kya Nabbi kye yagamba nti fadfaru bidhaati ddiini. Olaba obulamu bwe tuwangaliramu obwo bwakanyiga, ebitunyiga twava kwani? Ku Allah, ne tukola ebyaffe. Naye tuba kubanga twakola ekyo Allah kye yatugamba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam diiru gye yatusomera ku bantu abo be tweraliikirira abatumazeeko emirembe,
ne mutuuka n'okubanga temukyayagala kudda mu maka gammwe nga bukyali. Twava ku nkola ye. Fadfaru bidhaati ddiini, abeerenga ekyakkuba ku ye ddiini. Naye hayiti bwe zaatukuba, amaaso ge bamwozoola bwe gaatukuba, ne tubeera mu bulamu obwaki. Naye bambi essanyu lye wafunamu oyo ng'ovudde ku Allah lyali lyakaki? Ogenda kukaaba paka lw'ogenda okuyingira kabuli. Kubanga obulamu wabujjamu Allah. Akati kyembagaye nti al-bu'd anil qurbi min Allah. Allah twamuzza bbali ali wala nnyo. Omuntu ebbanga lyamala ng'ali closed nnyo ne Allah. Oteekeddwa okuba nga oli closer nnyo ne Allah, nga Allah omuli kumpi. Nga buli kyonna ky'ogenda okukola osooka kubuuza Allah agamba ki. Naye Allah gwe tulowooza oluvannyuma edduniya neekutawuza n'oba nga olina esswala 3 tonnasaalako n'emu. Kati essaawa zino oli wa zuhuli, asiri ne magaribi. Gwe bwe bulamu bw'oyagala owangaalire. Kati gwe onoobeera otya Allah n'akuleetera atya obulamu obw'essanyu nga Allah wamusiteeka wala. Buli wojja Allah mu bulamu bwo, ntegerekisi, naawe Allah kasuka n'akuteera ensi. Kyolaba Nabbi yagamba mu hadithi ya Ibn Abbas eri mu Tirmidhi, n'agamba nti ihfadhillaha, gwe ayagala obulamu obulungi obutali bwakanyigo, weekuumire ku Allah, Allah kuume. Wenywereze ku mateeka ge, beera kumpi ne Allah. Naye omuntu n'atuuka n'okusaba ekitali Allah, ali mu mbeera yagezesebwa, alina ebigezo bingi, naye ng'ebirowoozo bimugamba nti bw'onooyingira essabo, bw'onoogendako ewa pasita n'akusabira, era bangi abataddewo emitwe gyabwe nga basiraamu, nga bapaasa weeta mu mitwe babasabira, nga baddamu amiina, eme, aleluya. Bw'oyagala Allah akuteeke mu bulamu obw'essanyu, lwaki takuteeka mu bulamu obwakanyigo? Al-bu'd anil qurbi min Allah. Allah twamuteeka wa? Wala nnyo. Inna alladhina qaalu rabbuna Allah thumma istaqaamu, abo bonna abakakasa nti Allah waffe ye mulezi, thumma istaqaamu, ne batebenkera ku mateeka ge, ne batebenkerera ku ebyo Allah byayagala. Laba Allah bwe yagamba nti tatanazzalu alayhim almalaika, bamalayika babakkako, bakka mu kiseera kyabwe ekyokuva mu dduniya eri abantu, nga babagamba bamalayika nti alla takhaafu, temugezaako ne mweraliikirira, temutya, gye mulaga wajjudde ki? Ssanyu jjereere. Wala tahzanu, temweraliikirira, n'abaana bammwe bwe mulese temweraliikirira. Omulabizi waabwe yaani? Ya Allah. Wa abshiru bil janna, ne babasuubiza n'ejjana, ne babalaga ejjana, kubanga gye badde bakolera mu bulamu. Kati gweoba oyagala obulamu bwo bubeere mu kanyigo, bujjamu Allah. Kasita ojja Allah mu bulamu, oli mu lusenyi lulala, ne Allah wamuleka sayidi ndala, ebya Allah si byoliko. Wallahi obulamu bugenda kubeera bwa kanyigo. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanika wa nahshuruhu yawma alqiyama a'ma. Allah yagamba nti oyo yenna akuba amabega amateeka gange, fa inna lahu ma'ishatan dhanika, agenda kubeera awangaalire mu bulamu obwakanyigo. Bwe bulamu obwakanyigo Allah yabwogera mu Qur'ani mu suratu Taha ng'eggwako, fa inna lahu ma'ishatan dhanika wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. Tagenda kukoma bukumi ku bulamu bwakanyigo, wabula ate Allah akuzuukize nga tolaba, kubanga amateeka ge wagakuba amabega, nojja Allah mu bulamu bwo, n'otabeera ku lusegere naani? Ne Allah.
tubeere ku lusegere ne Allah. Buli we tunaabeera ku lusegere ne Allah, Allah agenda tuteeka mu bulamu obweyagaza. Esswala eno gye mulaba abantu gye baleeta mu muzikiti, wallahi mwe muli essanyu. Naddala omuntu ng'agisadde n'agitereeza n'atebenkera mu yo, ye kennyini asooka n'awulira rahatul baal, emirembe mu mutima, n'awulira nga musanyufu. Ekutereeza Kulaani gy'osoma ku makya ejja kukutereeza, n'okeera ku makya n'osoma Kulaani nga tonnafubutuka mu nnyumba yo n'ogaa kansooke nsome Kulaani. Gwe kennyini ojja kuwulira emirembe saada, emirembe gyo mu mutima gwo ng'oli mutebenkevu. Naye Allah tuli wala nnyo ne Allah. Ntegerekisi. Naye Allah kyava ayogera mu hadisi al-Qudusi, hadisi gye nabasomedde nti wama takarraba alayya abdun binnawafil hatta uhibbahu wa idha ahbabtuhu. Allah yagamba nti bwe mba mwagadde oyo asembedde gye nti kuntu sam'ahu, mbeera nga nze mbeera okuwulira kwe amakulu, nga ne bw'oba olina kyosabye Allah akikola ki? Akikuwa. Bw'oyogera Allah kyoyogera kyonna Allah akwanukula. Naye Allah twamuteeka bbali. Aye twagala tubeere mu bulamu obukola ki? Obweyagaza. Bw'oba oyagala okubeera mu bulamu obweyagaza, tojjanga Allah mu buki? Mu bulamu bwo. Ntegerekisi. Allah muteeke ku mwanjo, tomujjukirako luvannyuma. Allah tomujjukira luvannyuma. Kyova olaba nkugambye tojjanga Allah mu bulamu bwo. Olwadde, oyavuwadde, ogezesebwa, oli mbizibu ebifaanana bitya, kubanga buno obulamu obwakanyiga buzibu. Ekisookera ddala gwe kennyini abulimu bukumalako emirembe. Ekyokubiri, shaitaani ekuyambako n'ekufunda waliza obulamu buno obw'edduniya, n'ekulaga nti bukaluba nnyo buzibu wadde, n'etuuka n'okugamba nti okwetta ye solution. Okweteekamu omuguwa kyekisinga. Mabanja gakuyitiriddeko. Ono akubanja, landiroodi akubanja, olina kino abaana bakubanja, ozadde bangi, shaitaani n'etuuka n'okugamba nti toddayo kuzaala. Abaana b'ozaala togenda sobola balabirira. N'ekwerabiza nti abalabirira yaani? Ya Allah. Nkyala n'amira empeke ne zimwonoona ne zimuleetera ebizimba mu lubuto. Bagenza okkizuula ng'awezezza emyaka 42 nti alina kansa. Owanna baana. Olaba bwe twava ku Allah? Bwe tuva ku Allah, sitaani etufundiza obulamu buno obw'edduniya n'etulaga nti bukaluba, n'ekutunuza mu bintu birala nnyo. Abaana b'olina bangi, sala amagezi obeetooleko. Era shaitaani beebeewambye babawa obutwa. Abamu babatta, nga bwe nalaba wali Kasoma yalina 7 n'akwata ejjambiya n'atema omukomu naye ne yeetema. Bonna efamire yonna gye yali afunye n'agisaanyaawo. Yatema abaana 7 n'omukyala naye n'amala ne yeemaliriza. Nsanja awo ku kkubo. Olaba sitaani bwekufunda waliza obulamu, kubanga toli kumpi naani. Naye omuntu ng'ali kumpi ne Allah, ne bw'afuna ennaku, ne bw'afuna okuwankawanka, ne bw'afuna ekigezo ekyenkana kitya, amanyi waliyo Allah. Akikola ki? Agenda okimala. Naye ffe essuubi lituggwamu mangu, n'okwata ku mutwe, n'okuba omulanga, nzirukiddewa, n'ogenda mu bapasita, n'ogenda mu b'amasabo, n'ogenda mu balaguzi, n'okola buli kintu kyonna olabe ng'ova mu mbeera eyo. Weerabidde nti Allah
oba kubanga oli kumpi naye, ebyo naye alibadde abikola ki? Kubanga Allah ayogera ekintu mu Quran. Senga Quran eno twali tugitegeera bulungi, Allah yatubuuza ekibuuzo nga ffenna kitukyalenjinga mu bulamu bwe tulina, nga senga wategeera aya eyo tewalizeeyo kwemoolera mu bulamu bw'ogamba nti bwakanyigo busobola kukukozesa nsobi. Allah yagamba nti amman yujibu lmudarra idha da'ahu, ani ajja omuntu mu bulamu obwakanyigo bw'abanga amusabye? Ani oyo? Ekikutwaza mu bapasita kiki? Lwaki ogenda okulima amalaalo nti ofune emikisa? Lwaki ogenda mu balaguzi nga Allah amaze okugamba nti amman yujibu lmudarra idha da'ahu? Ani ayanukula najja omuntu mu bulamu obwakanyigo bw'alabanga bumukaluubiridde bw'abanga amusabye? Tewaligenze ku malaalo, tewaligenze kulima bijja, so nga ne betwalekayo abakuuma amalaalo, embeera gye balimu ekola ki? Yeeraliikiriza. Kubanga be bali sosi ye maama, amalaalo gaba kubanga ge gaali galeeta obulamu. Senga tetulwanira bulwanyiza okusigala ku bijja, twali tawanye n'okujja mu kibuga, omuntu yalibadde asigalayo buki? Naga nti mumpeemu emyaka 3 mbeereko ku malaalo, kubanga galeeta emikisa. Naye ffe buli embeera eyakanyiga ejja, genda olime ku bijja, ekikusumbuwa nakitegedde. Genda olime ku bijja, kulekule ku muddo, olime ku maama wo, olime ku taata wo, olime ku bajjajjaawo. Empewo z'ekika zikukole ki? Zikufuuwe. Zikufuuwa zikufuuyira ki? Weeyongera bizibu byereere. Weetisse omugugu gulimu ttaanizi neki ne ttaanizi, naye ogenda kufeesinga nagwo mu maaso ga Allah bw'oba bwotyo bw'ofaanana. Akati baganda bange Abasiraamu, eyo aya yatukyalenjinga ffenna nga mwe muli solution y'ebulamu buno bwonna obwakanyigo obweraliikiriza omuntu obwagala omujjisa mu bulamu bwe yeetuge. Amman yujibu lmudarra idha da'ahu, ani ajja omuntu mu mbeera ey'akanyigo bw'abanga asabye? Ye Allah. Gwe kati kozesa amagezi Allah ge yakuwa otegeere nti obulamu obwakanyigo bwonna mu duniya muno okubutereeza nina kubeera nga ndi closed nani? Ne Allah. Ensonga endala ereetera abantu obulamu obwakanyigo tuli fenna khidmatil jism duna ruh, kuweereza mubiri kugulabirira nga tolabiridde mwoyo. Kitegerekisa ekyo? Kulabirira mubiri ne tutalabirira muki? Mwoyo. Abo musajja bwe yagamba nti ya khadima aljism, owange gwe aweereza omubiri, kam tashika bikhidmatihi, mirundi emeka ng'ogutawaanira oguyonje gulabike bulungi. Ataibta jismak fima fihi khusrani, osazeewo otawaanire omubiri gwo naye nga gugenda kuliibwa nvunyu. Akbilu ala ruh, labirira mwoyo. Wastakmilu fadailaha, ojjuze ebyetaago byagwo. Omuki? Anta al insanu birruh, gwe kubala nti oli muntu bakubala lwa mwoyo. La bil jismi insan, tebakubala nti oli muntu olw'okuba olina bode. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti inna allaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tatunulira mibiri gyammwe, wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila alqulub, atunulira miki? Kati abantu tutawaanira mubiri ne twerabira omuki? Omwoyo. Kiki entegeeza mu point eno? Abantu balema okukolerera omwoyo guno gutebenkere,
ne tusalawo tulabirira omubiri bode neerabika ye tutadde mu bulamu obwakaki obwakanyigo. Tunuulira abakyala engeri gye balabiriramu emibiri gyabwe. N'akwata pini ne yeefundikira mu nnyindo ne yeeteekako ebimwerusa, n'akola otuviiri. Abamu bateeka ne pini ku nnimi, ne yeekola buli kintu kyonna, alabirira mubiri gulabike nga gulabika buki. Naye ebirabirira omwoyo gwo tugulabiridde. Togenda kutebenkera mu dduniya muno, togenda kuva mu bulamu bwa kanyigo ebbanga ly'onaamala ng'oweereza mubiri nga toweereza muki mwoyo. Bwe twasalawo ne tuweereza omubiri, obulamu bulina kubeera mu kanyigo. Omubiri gwe gutusumbuwa ffenna wano. Nvuge ku mmoroka ey'ebbeeyi, nyambale essaati ennungi, ndabike bulungi, nsale channel O. Allahu akbar. Laba omubiri we gutulimba. Naye laba bwe yagaa nti ataibta nafsaka fima fi khusrani. Bw'otyo bw'osazeewo otawaanire omubiri gwo ogugenda ofuuka enkyenvunyu. Omubiri guno ogutusumbuwa enkyanvunyu. Era bw'olivamu bw'oti omwoyo teri agenda kuddayo kwegomba kusembera w'oli ne bw'ali baakwagala nnyo. Kati twasalawo tuweereze omubiri ne tuva ku mwoyo omukulu ogukuyisa omuki omuntu n'otawaanira mubiri. Ffenna wano obulamu obwakanyigo bwe tulimu, lubuto lwe lutusumbuwa. Obbye banno lwakaagala ssente, olyazaamaanyizza banno okolerera lubuto, oleseewo amaka go ogenze ku kyeyo, olese obufumbo bufudde, otawaanira luki lubuto. Bameka be bazizza mu keesi nga mirambo, babajja ku byeyo nga mayiti. Ataibta nafsaka fima fi khusran. Otawaanira mwoyo enkya ogugenda okufuuka envunyu. Osse banno lwa mubiri, otuze abantu lwa mubiri, abamu obawadde obutwa lwa mubiri. Mubiri gwe gutukozesa. Naye senga ebirowoozo ffenna twabiteeka ku mwoyo ne tujjuza ebyetaago by'omwoyo. Ebyetaago by'omwoyo kye ki? Ge mateeka gaani? Ga Allah. Gw'omwoyo senga ogusomesa Qur'ani n'ogujjuzaamu tawhid, olaba ojja kutereera wekka, kubanga ojja kutegeera nti mu mannya ga Allah Razzaq, Allah yakola ki? Yagabirira. Olaba omwoyo bw'ogujjuzaamu ebyetaago byagwo, n'otegeera nti omwoyo guno gwetaaga ki? Nti al-Ghaniyu agaggawaza yaani? Ar-Rafi'u asitula omuntu amadaala yaani? Ye Allah. Assa omuntu amadaala wansi yaani? Ye Allah. Naye olw'okuba bambi gwe oli ku mubiri, gukulaga birala, olubuto lukulimba birala, n'osimba ne fayiro oggyeyo essente za riba, naye nga bambi mubiri gwe gukutawaanya. Naye ng'ezzambi lye weetisse, obunene bwalyo weetisse ekintu ekizito. Akati kye mbagambye nti khidmatul jism, abantu bakoleredde mubiri ne beerabira omuki omwoyo. Naye kyava yagamba nti ya khadimal jismi, owange gwe atawaanira omubiri, otawaanira lubuto. Kam tashqa bi khidmati, mirundi emeka ng'ogutawaanira, mirundi emeka ng'otawaanira olubuto. Ataibta nafsaka, osazeewo weekooye, otawaana osule ng'otudde, osule ng'otunula. Fima huwa fi khusrani, ng'enkyogo omubiri ogukusumbuwa gw'otawaanira enkya gugenda kufuuka nvunyu, khasara. Akbiru ala ruh, tawaanira mwoyo. Gusadde, gusomye ku Qur'ani, gusiibye, guyimiridde ekiro,
guleesa adhikaari ogutawaanira ebigukola ki ebigujjuza ebyetaago byago. Senga gunaamala okujjula ebyetaago byagwo togenda kufuna bulamu bwakaki. Naye tuli ku mubiri egutusumbuwa, mubiri. N'olwensonga eyo obulamu obwakanyigo nno nga tukyabufeesinga, kubanga ebitutawaanya ebituteeka mu bulamu obwakanyigo bw'obitunuulira byebyo. Kukolerera muki mubiri, ne twerabira omuki omwoyo. Senga amaanyi gonna ge tuteeka ku duniya agatutawaanya nga tukolerera omubiri ge tukoleramu omuki omwoyo, senga tuli bulungi. Naye kamutashika bikhidimatihi, otawaanya ebbanga lya mirundi emeka ng'otawaanira mubiri. Abamu kati mugenda ne mujiimu abavubuka mukyuse ku mubiri, alaba bode gyalina temukola ki. Bakyala bagenze mu fako bakole ku bubina, agire bw'ati nga keekyanga mu bbanga. Weekyangira kwani? Kabbuli ako bagenda okukatuuza mu kabbuli akali fake, alinga gwe bataddemu pampa. Kamutashika bikhidimati, birundi emeka ng'otawaanira mubiri ogwo genda ofuuka enkyenvunyu. Ogenze mu fako bakukaddeko akabina, bakugiza amabeere. Omuvubuka agenze mu sawuna afune ku mukono omunene ogulinga empagi y'omuzikiti. Kamutashika bikhidimatihi, omubiri nga gukusumbuye ebbanga ddene, naye ataibuta nafsaka, otawaana bwoti ogenze mu fako bakuwa akabina akanene, ogenze mu jiimu okole ku mubiri, naye manya kyokolerera enkya kifuuka ki? Amagezi g'enkuwa gwafaanana bw'atyo. Akbilu ala ruh, tawaanira muki? Mwoyo. Tolaba nga tuli mu bulamu bwakanyigo. Buli agenze mu fako bamutaddeko byamutaddeko, bamukyusizza. Osangayo n'abasajja abeebuuza ebibuuzo, mpulira siwera bulungi, njagala kweyongerako bunene, ayagala kutulugunya muntu. Naye kamutashika ako koogezza, tomanyi nti enkya kafuuka nvunyu, naye obweraliikirivu bwe buli ku kintu eki siwera buki? Towera bulungi. Yakutonda ekyo kye yakuwa, naye onaaga nti njagala ndabike ng'omuntu. Agenda ne bamwongerako bitundu ebyekyama ne babigezza okukakkana. Kiki ekiddirira? Kyalina kansa, afuuyisiza mu kapiira. Kamutashika, ebyo mutawaanira enkyamu bigenda kufuuka ki? Naye omwoyo guno Allah gwakwagalamu. Istakmilu fadailaha, juza ebyetaago byagwo. Ojjuza otya ebyetaago byagwo omwoyo? Tawhid, dhikirillah, tilawatul Qur'an, qiyamul layl, siyam, suratul rahm. Juza ebyetaago by'omwoyo ebyo. Ebyetaago by'omwoyo kusaalako kiro, kusoma Qur'an, kuleeta adhikaari, kuyunga luganda, kusaddaaka, kugujjuzaamu tawhidi. Olwojjuza ebyetaago by'omuki? Naye ffe ebyetaago tujjuzizza bya mubiri. Olaba bode gy'olina ntono, mubiri gwe gututawaanya. Laba obudde omuntu bw'akozesa okugenda mu jiimu. Wano teriyo omuvubuka asuula budde bwa jiimu. Nina okugenda mu jiimu ku ssaawa 10, naye ate sola tugitunuulira tutya? Nina okusaala asiri, nina okusaala magaribi. Ebyo bye tuliko, naye obudde bwa jiimu ne sawuna tubukwata butiribiri. Laba omubiri bwe gutulimba, ogutujje kwani? Allah. Kye mbagambye nti mu bimu ebiteeka obulamu bw'omuntu mu mbeera bambi akanyigo,
khidmatil jismu kukolerera muki mubiri ne gukutawaanya yeweerabira omwoyo nabukeera Fatuma Maayi Nuuru omubiri ogwo gwotawaanira enkya gufuuka nvunyu bwe bubaka bwange ebiri ggwe Sulaimaani omutemi w'ennyama atayagala kusaala bwe bubaka bwange gy'oli ampuliriza omuvubuka yenna omusiraamu ebyo ebikutawaanya mu dduniya ng'okolerera mubiri enkya oli muki enkya oli mufu oli mu kabuli obudde buweddeyo abamala okwaziibwa oba obudde bukyali. My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Surah Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. النور في الدنيا يزيد حي على الفلاح. Bannaffe be tuli nabo mu Salfa Charitable Organization tuli ku kyalo kino Masaka bayitayo Bukomansimbi tuli Bulenge ewaseeka Kabirigo yawaayo ekifo kino mu kuzimbawo masjidi eno ezimbiddwa walilahi alhamd olwaleero kyetwetaaga ge mabaati twetaaga mabaati nga 10 n'amadinisa galiko 1 2 3 4 5 6 7 8 n'enzigi ziri 3 biidhinillah abana abasobodde tuyambe ku mulimu guno biidhinillah tumalirize ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala olw'omulimu guno ogw'ettendo mbasaba biidhinillah tugukwatire wamu tubeere nga tugumaliriza biidhinillah abantu b'ekitundu kino babeere nga baganyulwa mu muzikiti guno tukimanyi bulungi empeera empitirivu ennene eziri mu kuzimba masjidi saba Allah ffenna tukwatireko tubeere nga tumaliriza ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala basobodde ogituusaako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin.
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، nzira mubalamira okutya Allah. Tuli ku nsonga ezireeta embeera ey'akanyigo mu bulamu bwaffe. Ensonga gye mbaddeko khidmatul jismu, tutawaanira nnyo emibiri, naye ng'enfundikira y'emibiri gyaffe gye tutawaanira khusraani, enkyanvunyu, gw'omubiri ogutusumbuwa. Tugulabirira ne tuguyonja, mukyala n'ateekayo penso eyeekolako, n'abasajja ffenna mubiri embuto, mubiri gwe gutusumbuwa. Naye nkya twerabira nti emibiri gino egitutawaanya giri mu kabuli. Wali badde otunuulira mwoyo, era tuba kubanga tuteganira mwoyo senga tetuli mu bulamu bwakanyigo, naye twasalawo kuweereza mibiri. Ebijjuliriza omwoyo mbyogedde, byoba oteekako essira. Nti yali badde tatuuka genda mufa ku mukyala kubeera na kabina, ne bamuteekamu ebintuntu n'agejja akabina, ne bamukendeeza amabeere, ne bakola ki. Ng'erwaliro era abasajja abamu bwe beegomba okubeera nga bagejjesebwa babeere ab'omutawaana mu maka. Okubeerako okw'omutawaana amaka si bunene bwo, naye ebyo byonna byokola khusran bigenda kufundikira ng'oli mu buzibu. Ntegerekisi. N'olw'ensonga eyo istakmilu fadaila ruh, tujjulirize ebyetaago by'omwoyo, tujja kuwangaalira mu bulamu obutaliimu kanyigo. Njagala okusembyayo ensonga eno mu ebyo ebitawaanya, ebituleetera obulamu obwakanyigo. Man dhanna anna al-ula, man dhanna anna al-ula bil mali yajma'uhu, oyo yenna alowooza nti okulinnya kwa madaala kuli mu ssente za kuŋŋaanya, fa'alam bi anna ghinaahu faqruhu, obugagga bwe bugenda kubeera bwavu. Abadan, agenda kubeera mwavu luki? Lubeerera. Fastagni bil ilmi wattaqwa. Magezi gali mu bintu ebyo. Fastagni bil ilmi, kikumalira okunoonya okumanya okukutuusa eri Allah, wattaqwa n'okumutya. Man dhanna, nziramu, man dhanna anna al-ula bil mali yajma'uhu, omuntu yenna asuubira nti okusituka kwe madaala kuli mu maali gyakuŋŋaanya. Tuli fena? Fa'alam bi anna ghinaahu faqruhu, kimanyi olwaleero nti obugagga bwobwo obukusumbuwa ate bwavu. Fastagni bil ilmi wattaqwa, tebenkerera ku kunoonya irimu ekutuusa eri Allah na taqwa, na kumukola ki? Kyetutegeeza kye kino wammanga, nti omuntu asuubira nti okusituka kwa madaala abeere bulungi kukuŋŋaanya ki? Ssente, yeerimba. Okwo okutawaana ku bwavu bwennyini bw'owereetera, kubanga omuntu buli wayeeteeka mu kukuŋŋaanya buli kiseera alaba nga muki? Nga mwavu. Ne mwana abeera ne ssente alaba mwavu, kubanga kigenderwa kikola ki? Bano abasajja olwaleero abakuŋŋaanya singa baakoowa dda kigambo okukuŋŋaanya, naye tebasobola. Buli kiseera balaba baki? Baavu. Naawe kyoyolekedde. Bw'onoosuubira nti okusituka kwa madaala kuli mu kukuŋŋaanya ssente,
ngendeko mu America kuba ekyeyo nzimba apartments ngule emmotoka Range Rover ngende Japan ntikke buli kika kya mmotoka kye njagala njagala okimanyi olwaleero nti weekuŋŋaanyiza bwavu ne bw'oliba oli eyo mu America ne bakusomera ddiiru ng'eri Germany era ojja kusala ogende wa kubanga buli kiseera ogenda kulaba nga tonnaba kugaggawala gwate emmotoka ze bafulumya buli kiseera weegomba Range Rover olwaleero enkya bafulumya ki bafulumya ndala kati yenna man dhanna anna al-ula buli yenna alowooza nti okubeera kwe waggulu bilmaali yajma'uhu kulimu ezo ssente z'okuŋŋaanya fa'alamu kimanye anna ghinaahu faqruhu akuŋŋaanya buki Allah abakuteera mu maaso buli kiseera n'olaba nga oli mwavu ne bw'onoogula ekyalo ojja kusigala ng'okyayagala oggulayo ekyalo ekirala ne bw'onoobeera n'ebisawo by'ekkutiya mu nnyumba nga bya ssente okyayagala ebiki buli kiseera ogenda kulaba ng'oli mwavu ekibuuzo kiri nti ekigero ky'essente ze tunoonya muwendo gwenkana ki singa ekyo ekibuuzo kikubuuzibwa omuwendo gw'onoonya mu dduniya oyagala gwenkana ki naye man dhanna anna al-ula bilmaali yajma'uhu fa'alamu anna ghinaahu faqruhu abadan wekasita amagezi go ganaakulimba nti okubeeraako waggulu osukkulume kuli mu maali okusukkuluma ako kuli mu kintu eki Allah yakyogera n'agamba nti inna akramakum inda Allahi owa waggulu y'oyo alina ekitiibwa y'oyo yajjuzza mu mutima gw'okukola ki okutya Allah naye gwe bw'onoosuubira nti okusituka kwa madaala kuli mu ssente z'okuŋŋaanya weerimba bwavu bwereere fastagni bililmi wattaqwa kikumalire bumaliza okunoonya irimu okutuusa eri Allah na kumutya Allah atebenkeze omwoyo gwe n'edduniya bwe twajjamu ebyo ebibiri twawangaalira mu bulamu obwakanyigo twajja irimu mu bulamu bwaffe ne tujja ttakuwa mu bulamu bwaffe ffenna ebirowoozo bitugamba ekintu eki jamuul maali nina kukuŋŋaanya ssente naye bwe kyatukuŋŋaanya sirabangayo yali azikooye n'agamba nti kaakati nkuŋŋaanyiza ekikola ki n'oyo ali ebweru ali ku kyeyo buli kiseera agamba nti bwe mmalako guno omwaka nga nzireka naye buli eguggwako aga kankole ki kannyongereyo ino zimba ye z'abapangisa baana bange njagala basomere mu ssomero gundi nina okufunayo yiika ebuwama njagala kati ku Lwentebe road olwo nalwo aluguzeeko akati ate bange nti Mitiana road afuna nnyo kanyongereyo emyaka egi eyo Walumbe gy'agenda okumusisinkana bamuleetere mu keesi ensi agenda givaamu ng'agisuubizza bigere bw'ati jambo ya biki ya bigere ayolekedde mu kinnya kabuli ensi etulimba nnyo mu kuŋŋaanya ssente waliwo omukyala namusomesezzaako jja ekyengera yalina obukadde 9.5 ng'ategeka akuŋŋaanya ayagala kugula kamotoka ayagala kugula poloti bukadde 9.5 Allah n'amuleetera obulwadde n'alwala ne bamutwala e Mulago nga ne ssente zazirina wano mu Kikondoolwe ne banoonyanga ssente ezimujjanjaba abaali bamujjanjaba aba famire nga tasobola kubaga nti wano ninawo 9,000,000 wabula nga bakubira abantu amasimu muleeteyo ebiri tugule eddagala lya Hafswa bane muleeteyo ebiri maayi ali bubi muleeteyo omutwalo ng'essente azirina wano asirisa bukadde 9.5 ali nabo mu ddwaliro
naye nga banoonya eddagala erimujjanjaba paka Allah lwe yamujjulula era abaamuzinga mu ddwaliro be baalaba obukadde 9.5 naye nga tasobola na kubagambako nti mukwateeko akakadde mugule ki wabula ayagala kuŋŋaanya. Man dhanna anna al-ula bilmaali yajma'uhu, bw'onooteeka obwongo nti okusitukaako mu madaala kulimu ssente z'okuŋŋaanya, kimanye kyokuŋŋaanya buki kubanga togenda kukkuta. Naye fastagni bil ilm, irimu ekumalire, wattaqwa n'okutya Allah, ebyo byoba ogira byoba oteekako essira. Noonya irimu ekutuusa eri Allah. Basaala batya, basinza batya Allah, basaddaaka batya, bawa batya zaka, onoonye ettaqwa. Era ebyo ebintu bibiri we twabijja mu bulamu bwaffe bwe bulamu buno obwakanyigo. Abantu tebaagala kusoma, abantu tebalina ttaqwa. Wano ffekka abazze mu masjidi, wallahi ffe bantu ba wansi. Ono ani mugagga gwoga nti gundi oyo ssente zimuwulira. Abantu ffenna abalono bamufuna mpola. Abanoonya ssente bali ku biki? Bali kunoonya ssente, bali ku birala, tebalina budde busoma. Naye omuntu wa wansi mu mwasajja watu asimba wali pikipiki akuŋŋaanyizaayo 3 yajja n'atuula mu ddalasa. Yawulira nti bazimba omuzikiti, basabye obwetaavu masjidi, n'akwatako ebitaano bye. Abagagga abanoonya ssente tebalina budde butuula mu muzikiti. Man dhanna anna al-ula bilmaali yajma'uhu, gwe bw'onoolowooza nti okusituka kwa amadaala kuli mu maali gy'okola ki? Gy'okuŋŋaanya, weerimba, ojjudde bwavu. Fastagni bil ilmi wattaqwa, weeyambise irimu na kutyani kya Allah. Tubulaba nsaba nnyo Allah basitule mu madaala. Abagaggawaza abawa obugagga obusookera ddala bw'obusabanga Allah, si buno bwakulaba ku mpapula. Bugagga bwaki? Bwa mutima. Obwo Allah bwabukuwanga weebaze. Bugagga buno obw'omutima n'omatira n'oga alhamdulillah nfunye ez'okulya ndi mulamu. Naye omuntu najja mu ofiisi y'okunyumiza n'aga Sheikh nkunoonya, n'akakunoonyeza weeks 2 n'omugaa kiki, n'anga nzize wano Sheikh Allah yangezesa, Allah yanjavuwaza. Musajja yali mu bukadde 13,000 kati ku akawunti kuliko obukadde 800, najjayo n'akatambaala n'akaaba. Sheikh oyo mugagga, oyo si mwava wedde emirimu. Mutegedde kyentegeeza? Yalina obukadde 10,000 mmeka? Kati takyabulaba ali mu bukadde bumeka? Ali mu 800. N'akaaba n'amaziga n'agajjayo n'akaaba mu katambaala. N'agamba nsabirako eri Allah, sabirako eri Allah. Olwo Sheikh abatasuza miliyoni ndoza senga tukaaba buli dakiika. Omusajja wakaabira alina obukadde 800 kubanga yali mu bukadde akawunti ye ng'emulaga ebyobugagga obukadde 10,000 mmeka? 3. Naye kati yakka ali mu 800 akaaba. Seeka mpa ku dduwa. Mungu yangezesa. Olufa abatasuza bukadde 5 kwa akawunti akakadde, ndoza ffe buli dakika tukaaba. Man dhanna anna al-ula bilmaali yajma'uhu, alowooza nti okusitukaako mu madaala kulimu ssente z'okola ki? Gwe bambi bwavu bw'okuŋŋaanyiza. Kivula oyo bambi kyembagambye obugagga obwaki? Obw'omutima. Allah bwabukuwa n'obeera n'etaano n'obeera happy, n'ogulira abantu b'emmere ne balya. Kwemeka? Kw'etaano gyegyo, kw'ebiri gy'okoze egikuwubya olunaku ogitawaanidde naye 2 gigyo, naye oli happy. Naye nabo omusajja alina obukadde 800 ku akawunti, si musanyufu, akaaba n'okaaba. Mungu nga bwe yamukwatamu. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Inna lillahi. Saba Allah atuwa okumutegeera.
era muyitirize nnyo edduwa ga nti Allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa walghina. Ebintu ebyo bisatu Allah bw'abikuwa, ekisookera ddala akuwadde huda, obulungamu, n'abukunywerezaako n'osobola okuwulira omwazinyi n'ojja n'osaala, n'osoma ku Qur'ani n'osaala salatu duha, huda. Tawhidi wo mujjuvu, huda. Wattuqa, olina takwa, ekumanyisa nti kino haramu wano halal. Walghina, n'obuki, abasinga buno Allah teyabubawa. Oyo haja akaaba bw'atyo. Kino sibanyumiza bunyumiza sitole, mbanyumiza hakikiya, ekiriwo ekiri live. Nga haja abadde annoonye wiikisi 2 nga yensonga ye Mungu yamukwatako. Ate ekisinga okuneewuunyisa ku bantu abakuŋŋaanya ssente, bw'aba azirina nga tannalaba nti Mungu amukutteko, tasobola kukubuulira nakunyumiza naga nti kakati Sheikh Allah ampadde ndi mbukadde 3,000, wabula akubuulira amaze kufuna kiki kizibu. Naga Mungu yankwatako, zigula nali nga mbukadde 4,000 nga kaunti yange tekalira, naye kati nina obukadde 10. Olwo akulaga nti alina ekizibu kiki. Naye Allah okuwa ghina nafsi, obugagga obw'omuki, obw'omutima, obw'omwoyo n'etobenkera. Bwe mba musinga okusaba Allah, buno obugagga obulabwako obwo essaawa yonna bugenda, naye obugagga bwaki bw'omutima bwo tebugenda, kasita Allah abukuwa. Buno obw'empapula bugenda, kubanga era nsuubira nkakasa nti ze wakedde nazo ku makya zakoze ki, zakendedde dda. Olw'ebyetaago ebizikola ki. Naye senga osigaza obugagga bwaki, naye bw'onoosigaza obugagga bw'omutima ojja kuddayo awaka nga ne mukyala we ali happy. Naye n'oddayo eka ne weefuula omuguu w'eddalu ku mukyala wo, nvaako mpa emmere njagala kwebaka mangu, nti z'oteekeddwa okukola olwaleero si z'ofunye. Wakola ndagaano ki ne Allah? Nti lukanako olina kuŋŋaanya 10,000. Bannange tutereere, tubeere n'obugagga obw'omuki. Awo wenja okutandikira omulundi ogujja nti man dhanna anna al-ula bilmaali yajma'uhu fa'alam anna ghinahu fakruhu fastagni bil'ilm wattaqwa. Sembyayo ebigambo 2. Ekisookera ddala tuzimba omuzikiti ebukomansimbi ewa Jaberi Kabirigo, gwawedde okuserekebwa n'enzigi twazifunye. Kati tugenda ku plasta, musenyu, seminti n'amayinja. Tugende ku siteepu ekola ki, edda ku nsaba. Abo bonna abaagala empeera nga bamanyi nti bagenda kusinkana Allah, nga bakakasa ebigambo bya Nabbi nti buli azimba omuzikiti n'aguyambako, Allah naawe akuzimbira olubiri mu jjana. Bannaffe be tuli nabo mu Salfa Charitable Organization, tuli ku kyalo kino Masaka, bayitayo Bukomansimbi, tuli Bulenge ewa Seeka Kabirigo. Yawaayo ekifo kino mu kuzimbawo masjidi eno ezimbiddwa, walilahi alhamd. Olwaleero kyetwetaaga ge mabaati, twetaaga mabaati nga 10, n'amadinisa galiko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'enzigi ziri 3. Biidhinillah bana abasobodde tuyambe ku mulimu guno, biidhinillah tumalirize ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Olw'omulimu guno ogw'ettendo mbasaba biidhinillah tugukwatire wamu, tubeere nga tugumaliriza biidhinillah. Abantu b'ekitundu kino babeere nga baganyulwa mu muzikiti guno. Tukimanyi bulungi empeera empitirivu ennene eziri mu kuzimba masjidi. Saba Allah ffenna tukwatireko, tubeere nga tumaliriza ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basobodde ogituusaako we bagituusizza, naye tugisereke, tugiggale biidhinillah. Abasiraamu basaale biidhinillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Noga kanteke mu kapeti, kangule enzigi, kandeete ssengu. Bannaffe olaba weetabye mu mpeera,
okujjako nga Allah akuwadde chance ng'osobola okweyimirizaawo n'ogaa nti omuzikiti gw'egindi nze kangukole ki kanguzimbe n'ebyetaagisa byonna ebyo byange naye tuzimbe omuzikiti contribution tugikole nga tuyambako ku kuzimba omuzikiti ogwo biidhinillah. So ensonga esembayo kanyomero kagenda mu bufumbo eri abantu abafumbo. Gezaako nnyo okulaba ng'olina kyokola awaka ekifuula mukyalawo buli kiseera okubeera nga akulowoozaako. Weefubeeko. Bakyala bangi bali waka olukonkona bw'ati ng'akweraliikirira bweraliikiriza. Empologoma ekoze eki? Etuuse. Naye gezaako okukola ekiteeka mukyalawo mu birowoozo ng'akulowoozaako. Beera wa buvunaanyizibwa awaka ng'okulekawo ssente z'akameeza ez'omugaso ky'omusikyala asigala akulowoozaako okubanga olina kye wakoze ekyenjawulo. So si buli kiseera nga bwe kyajja mu kwaziina kyokwaziina kubeera ku tyuni emu hayya ala sola hayya ala sola nti buli mwaka. Beera n'obukodya awaka obuteeka omukyalo okubeera nga akukola ki akubira n'essimu nti otuuka ddi, so si nti olumbe lw'omusajja luzze naye oba wakatuuka awaka bwe ppa mumpe kyapambalasi wange muje munsimule ku mugongo ndi bubi nnyo. Olwo omukazi alowooza ki? Aba alowooza ki oyo? Ogwe waye nterekera kyapambalasi wange awo nzija. Oyo aba alowooza ki? Karoobu kange abaana tebakoonoona. Oba omumazeemu n'amaki naye kola ekyenjawulo ekimuteeka mu birowoozo akukole ki? Kulowooze. Kyo nkibasibirira bufumbo bwaffe bufudde nnyo naddala ennaku zino temukyabutwala ng'ekyomuki ng'ekyomugaso. Mubuzanyira mu buzanyizi kutuukiriza butuukiriza mubeere ba buvunaanyizibwa. Bakyala mubalekere ssente okusinziira ku nfuna yammwe. Ntera nnyo baga nti abasajja lwaki temugaba ku ssente? Mugaa nti seeka olabika oyagala twonoonera bakyala. Naye omusajja ky'omufumbo atalina ku ssente z'asobola kulekera mukyala. Kyemugamba omwavu takwana. Ku bitaano ebyo by'olina era kuba okola ki? Kyebategeeza ogaba tebategeeza nti mugabe essente nnyingi ku mutwalo gw'olina mugabireko ebbiri mugabireko ettaano ategeere nti okoze eki. Naye abakyala baffe bagenda boonoona babagamba tubawe ssente eno be mukwana nga mubawa. Abakyala bammwe aba halaali awaka muwengayo ku ssente. Sibagende nti mbawe buli kanaku naye muwe alabeko kasente mugende nti ako kako ojja tebenkeza amaki amakaago. Kubeera naye ne bw'oliba omubuuzo ojja mubuuza nga yeekyanga kiki kyesikuwa. Naye kati ate abakyala ekyo kye batubuuza ffe aji naye ddala seeka bw'oba olimu amagezi ompaaki. Olaba nawe ebikubula okutandika okunnyonnyola kuba tojja mugamba nti nkuweza emmere obwo buvunaanyizibwa bwo. Naye omukyala akubuuza ddala ompaka ki? Buli omu njagala oddeyo ne ansi ogenda weebuuza mu kkubo paka lw'onootuuka awaka mukyala wange muwa kiki? Era bw'oba oyagala omukolako omukwana akubuulire otegeere nti oli munafu nnyo olina weakness nnene nnyo njagala omuyite mu mukwano. Leero njagala tunyumyemuuko. Biki by'olaba byesikuwa? Ojja na kulaba olukalala atandika okugaa nti kino ne bwe nnakugamba luli ti maama wange yalwala wasirika busirisi sirina kino
sharia zinkaddiyeeko gwe njagala omubuuze gwe kennyini mwetankuulire leero omugee nti ddala mu butuufu kiki kye sikuwa ojja kulaba olukalala ate nga naawe okirabira ddala tobikola ki kuba nkakasa osirise naye okimanyi tolina kyogaba naye mubeere baki teekaawo nga totunudde naye okumanya kwatayo kyokwata nami mbeegayiridde ekyo mukikole ekyolumu mugabeegabeko tegerekisi nibwogaba 5 lekaga nti sinnafuna 10 sinnafune nibwogaba 5 okusinziira ku nfune kuba ajja kutegeera nti zokola ki zolina tegerekisi naye ate si kumuwa tolina naye akimanyi tolina ate okwata 5 era ajja kubuuza ozijjeewa gaba okusinziira ku buki busobozi tubaweeyo ekyolumu kikola at least mu mwezi kikole wallahi bajja kusanyuka abatukuumira abaana nze nkimanyi gwe omusajja tosobola kukuuma baana omukyala yabakuli tobasobola n'okubayingizaamu omukyala omulala bizibu abaana beetaagaani nyaabwe omusajja omu wali ewaffe ekyengera mukyala we yamulekera mwana bebi ng'agenzeeko mu katale amulabirire ye buli yakaabanga bw'ati amuteekako bboto buli yakaabanga bw'ati ng'amuwa bboto y'amata buli yakaabanga bw'ati ng'amuteekako bboto y'amata olubuto omwana ne luzimba wallahi omukyala yagenda okukomawo mu ssaawa eki omwana bamuddusa mu ddwaliro ng'asesema nga bimuddira mu nnyindo kubanga ye buli yagiranga bw'ati okukaaba ng'alowooza yeetaaga maki ng'amuteekako bboto era omwana yabafaako kyembagayimu temusobola kulabirira baana lwaki ekyo kyokka tokimwebazaamu gwosobola ofumba piraawo najja bulungi abantu ne bamulya bulungi nina ebyo byonna n'abitegeka n'ateekamu omunnyo ogw'ekigero ogutakaamuse ogunoza obulungi n'akuleetera n'olya n'owoomerwa ekyo kyokka tosobola kufumiitiriza n'ogaa nti kale wadde alina ebikyamu byankola naye alinayo biki naye gwe osobola okupima omunnyo nga bwe nkulaba mu kanzu yeeyo n'ogupima nga ddala ne bagulya bulungi nga gwa kigere emmere n'ewooma okusala kwennyini obutungulu taabu gobbukutuuzaako busala ovaayo okaaba maziga gakujjudde muki naye yo n'abusala n'akutegekera ayiyaga emmere ejjeetya wawulira nga erina akazibu n'agitereeza n'agitetenkanya ogirye buki bulungi nga bw'atetenkanya bw'ati bwe njagala okakase nti alina ne byatetenkanya ebirala nabyo binyumirwe bulungi beerangako ky'omwebaza ekitonotono هذا والله أعلم وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين تسينكنو مروندي وججا